Olwaleero Obwakabaka bwa Buganda bukozza olunaku lwa bulungibwansi era ng'Obwakabaka bututte sabbiiti nnamba nga bukola bulungibwansi mu masaza ag'enjawulo. Kati enkya ya leero ng'Obwakabaka bukozza olunaku lwa bulungibwansi, Abaadiventi ku kkanisa ya Kireka Hill SDA Kireka mu ggombolola y'e Nakawa bakedde kwetaba mu kusinza okw'entikko ya sabbiiti era ng'okusinza kuno kubaddemu n'okusabira Obwakabaka bwa Buganda n'okwebaza Katonda olw'enteekateeka z'Obwakabaka eziyamba okukyusa embeera z'abantu. Obuweereza bwonna bugenda mu maaso. Omusumba Ssempera Richard nga yakulembeddemu okusinza kw'entikko ya sabbiiti akalaatidde abakkiriza okumanya ennaku yaabwe nga bafaayo nnyo ku bibakwatako ng'abantu okusinga okusisira ku bitabakwatako. Mumanyi lwaki bakuwa omulimu nodda mu guzannyirako mukamaawo n'okola nga gwe bw'oyagala olemereddwa okutegeera gye wava nti singa omulimu ogwo ogobwa ogenda kuddamu oli akakomando oli omulundi gumu olunaku lutya lulamba. Mu kusinza kuno Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akiikiriddwa minisita avunaanyizibwa ku nkulaakulana y'abantu ba Beene ne woofiisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Akuutidde Nakate Kikomeko era bw'atyo asomedde abakkiriza abeetabye mu kusinza kuno obubaka bwa Mukuumaddamula. Myaka 61 egiyise bukya twefuga, Buganda ne Uganda ziyise mu bisomoozo bingi bye tusaana okuggyamu okuyiga. Buli mwaka nga 8 mu kulukusa bitungotungo, Obwakabaka bukuza olunaku lwa bulungibwansi ne gavumenti ez'ebitundu ng'akabonero akooleka obukulu bw'enkola ya bulungibwansi ate n'obukulembeze bwa gavumenti ez'ebitundu mu nkulaakulana y'Obwakabaka. Mu bubaka bwa Mukuumaddamula akalaatidde abantu ba Beene okuyonjanga amaka gaabwe kw'ossa n'ebifo gye bakolera nga y'engeri yokka Obuganda gye bugenda okugenda mu maaso. Bwe tutyo mbakubiriza okukola bulungibwansi nga mutandikira mu maka gammwe, mu bifo gye mubeera, wamu n'ebifo ebikolerwamu emirimu. Omusumba Joseph Ssembuusi ku lw'ekkanisa y'Abaadiventi yeebazizza nnyo Obwakabaka bwa Buganda era n'ategeeza nti ng'Abaadiventi beenyumiriza mu meefuga ga Buganda ag'emyaka 61. Bannange, Obwakabaka butulowoozezaako tugamba tutya? Butulowoozezaako nnyo nga ab'ekkanisa ya Seventh-day Adventist. Obuweereza bwaffe buli wano mu Buganda naddala obulabirizi buno bwa St. Uganda Conference. Ate era tulina amakanisa mangi nnyo ku ttaka ly'Obwakabaka bwa Buganda maama. Mu kusinza kuno wabaddewo n'okusabira abayizi abagenda okutuula ebigezo byabwe eby'akamalirizo. Abaana tubateeseteese mu ngeri nti tewali naayinza kwekwasa nti tafunye budde busoma, basomye buli ekyetaagisa, bakoze ebibuuzo ebyetaagisa. Tusuubira nti 2023 eno engeri gyeri nti ne kalikulamu enkadde tugiggalawo, tusuubira nti tugenda kuliisa abaana baffe bulungi. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika.